and there's a meeting currently going on. So she asked me to step in and have her ruling delivered to you. So that is what I am doing this morning. Dated 7 September 2021, signed ne prescribe mengeri ayine mu kusavinga mu kubanga ori yali musebe tiyali ko holiday yali musibe kati bobeni musebe bagamba gendo savinga omusebe kiringo kusavinga member of parliament bwebanga antu musavinga through speaker wena gena mu speaker to musanga mu corridor no musavingira so eri kote bwe yagamba ntigendo savinga omusebe eri omusavinga through officer in charge wena ogenda officer in charge nakwitira omusebe no gamba nyino kusavinga ono omusebe uri nayende osinga bwagana uri nakuga office in charge na wandika ko yeri mode kati ensonga lwakinaze mukozi kugamba nti mode yalina mu kusavinga ti yajugoberera kati buganda goberera amateeka goba kwade tosa kujawo mu court no gamba ndino Omusango ngatono bakugoya amateeka kye kugamba ngo yagaro bwenkanya ngatono bakora bwenkanya so ndoza abo bade bagara kurukuta baje ba prosecuting omusajja nga talimu ngati bamulese nga bamanyi ensonga zikwata ku academic ze nga tali mu court ningamba soba kubera Musango ngo ino kuzipuvinga taliho ngati mwa musavinga kati mateka bwo bara ku musavinga kati kireba kiwede bo bagamba service yo nabagikola ngati bagikola kati omulamuzi yarabye ku obujulizi obuliwo ku court record kye yasinzire kola ruling ye kati bogamba nti wabukola buba bukyabulabulamu kote kyo yakimazedda yarabye obujulizi bwateeka yo mu kusavinga igenze kola nga tibwagoberera amateeka lwayo tuli basanyufu olw'okuba nti amazima n'obwenkanya bwoleseddwa mu musango guno era tuli basanyufu olw'okuba nti kooti enkulu wano mu Kampala egobye omusango gwali gwawabirwa Kidandala nga wawabirwa omwami Ssegirinya Muhammad Honorable era ffe tuli basanyufu olw'ensonga nti toyinawo oyinza kakasa ffe bannakawempe nti omuntu yali omusibe nga bamusibye emikono musibe walemererwa okumusavinga so yasaba kooti emukirize amusavinge mu ngeri zonna zonna ze boogeddeko ne balemererwa so ffe tulowooza nti kubadde kutwononera budde olw'ensonga nti teri mubaka yapafominze kusinga Ssegirinya Muhammad era ffe kibadde kigenda tukola bubi nnyo era twagala n'okulabika ntugumya abantu b'Kawempe North nti n'emisango gino nga bwe bagobye guno ogw'election petition na gino egy'Ebijambiya egyamuteereddwako najjo tuli bagumu nti ajja kulabika nti agivuunuka kubanga ye mubaka asinze okusomoozebwa n'okusumbuyizibwa ate nga ye mubaka kiri ku lukodi asinze okukola so ffe tulowooza nti waliwo akagenderere era waliwo ali emabega w'ensonga zino era ffe twewunyiza n'okulaba nti baapiiringa ku nsonga kooti gy'erulinze ova etaliimu nsa yasinze kutya Bijambiya olw'ensonga nti omuntu ataasavingibwa kubanga kooti eyogera ku fair hearing musango guno nga wawabira Ssegirinya ne Electoral Commission oba olina okusavinga Ssegirinya nga first respondent n'osavinga ne commission so bo baalemererwa okusavinga Ssegirinya kitegeeza nti ade teyateekayo kwewoozaako kubanga tabimanya biwulira buwulize era naffe tulondodde nga abantu abalumirirwa nga bakansala okuva Kawempe kuba Ssegirinya w'ogijjamu Kawempe kati oba ogisirisizza oba ogivuunise era oba ogizizza emabega ffe kati wale yaffe weeri
gy'emisango gino egy'obutemu egyamuguddwako olunaku olw'eggulu kubanga emisango 3 egy'okutta abantu n'ogwokuna ogw'okugezaako okutta ffe tulowooza nti minene nnyo naye ffe tukimanyi nti engalo ze ntangaavu era mwerufu era tabinaamu mukono nga bwe tumumanyi singa bamuvunaanye musango gwa kukolera bantu ffe tulowooza gwali standinze singa bamuvunaanye emisango gya kulwanirira abantu nga bw'atera okukola gyali standinze naye ku kino tulowooza nti poliisi naddala mwami Enanga yalimbyemu era nayo amazima gajja kulabika nti gavaayo tujja kye tuzaako nga bakansala b'e Kawempe kubanga omusango guno gugenze gutambudde ensi yonna Kidandala alwanye nnyo yonona erinnya lya Ssegirinya nga bw'ataasoma kati empapula twamaze dda okufotokopinga liimu ne liimu tugenda kulabika nti tutandikira wano ku kooti enkulu ku State Square ewa Kidandala owabeera tugenda kuziteerawo ddala wonna wonna waasula awo mu Kawempe twongere okukakasa abantu nti Ssegirinya yasomera kye tuzaako ssaawa zino empapula weeziri eza Ssegirinya era kyovola Kidandala teyasobola kumusaavinga kuba akizuula nti ziri ze yafuna yali agenda kufuna kosi z'ataalirabye empapula weeziri era tugenda kuzijjayo essaawa yonna tuzanje kitukoze bubi kuba nti ssaawa zino ali mu byamasaka naye twalibadde naye nga yakulembedde okulabika nti era bagenda ziteeka ku street nga olaba amawulire zituuke mu bantu